that kiikira abantu ba Wakiso 1 ku lukiiko lwa disitulikiti ya Wakiso. Sala nnyo, sala ddala. People power. Kubanga lifiiriddwa nnyo Koloneli Nakimuli naye n'afuuka Bulemeezi tufiiriddwa nnyo. Nze njagala kubategeeza akalulu twakawangula wadde nga Nakaseke yonna baatuula naye twawangula. Pulezidenti Kyagulanyi Nakaseke okusigala ng'ekituufu tukyogera ng'ekituufu n'ekitali kituufu ne tugamba nti si kituufu. Olw'ensonga eyo ngenda kubasaba nze kubanga tukimanyi nti vigiro olwaleero eri mukozi okubeera mu bulamu obuli papaasivu obwekiruubiri. Like you are aware, we are given an opportunity to these members of parliament to just say their names and the constituency they do represent. Can you allow them to introduce themselves, then we go to the next program? Power, our power, NUP, everywhere. Kya Muswa eri mu Kalangala district. Twali fenna kampeni z'omuzinga za kazikiziki. Kampeni si nnyangu. Kana akalulu bwe kaggwa bangi bagamba it was a military operation. Ebintu byonna byowulira ebiri mu operation. Ekibizaamu amaanyi ekiraga nti bannange nasoyire platform ekubidde. Ilaihi rajiun. Abantu b'ewaffe e Lwengo mbagamba nnyo nti omukafiri ye muntu agamba nti gundi tajja genda kubanga buli kyatandika kiina ki. Nze omusiraamu seekanze nnyo nga baŋŋambye Honorable Nakimuli agenze kuba mmanyi nti buli kitandika kiina ki. Tugenda keera ku makya ng'era batugamba waliwo omulala akoze eki agenze. Nze Kizito Abbas chairman we RC5 wa Lwengo district eyanziza Nakakamu nnyo okuweesa kannyinaffe ekitiibwa ate abali ku purotokole abakulu mbawente bigatokanyiza abali mu purotokole mutuuze abagenyi baffe ab'enjawulo ate kola mugimanyi bamugenyi azze